tuwerekedde ekitundu ekyokusatu olwaleero nagambye tuwerekedde kasinema kaffe kayitibwa Greek Junior nga bulijjo nga bagamba tatu ya Syria gye tutandikidde ku mulundi guno musituke kabaka ayogera ono agamba nti guno omusipi guliko kojja guyinza ng'okuba oguzitowa mugenda atandika ogezaako byambala emisana n'ekiro bino birina otandika okubeera ku mibiri gyammwe temutya biwewuka tebizitowa mbawe ekitiibwa kubanga timufushe bavumu alina abanasebo be yeetisiza kojja missoni yonna gyabatwalako mukama yamanyi njagala wekanye twadda mulangiri Virginia kirongo kya CIA gye kiri neetaaga obuyambi bwe kiri ku Yusuf Nazarian yafiira mu Afghanistan January nga lumu yateekawo okufa kwe kati yakomawo nga Muhammadi alina obuvunaanyizibwa ku kojeza kubera mulogosi n'okwagala okugyawo Jennings ne Canary waliwo atakisi ze bapulaninga ogezaako sekula kampuni za oil ziri mu America ne mu Bungereza wabijjewako ono Girudin yabyogedde abigambye Abasaudi zino ze safe house ze batugambye zayinza okuba nga akozesa kati mumanyiwa bwayinza okubeera kwegamba yali kontakiti wo mu biseera bya Mujahideen namukuba ekyasinga bba ssente ng'ogasseko n'ebyokulwanisa njagala obeere ku ttiimu egenda omukwata njagala nze mbagikulembera sokolabe aliko Acton Sandman bino tubyogeddeko ebya tactics ng'ogasseko n'ebya Ras Michaels kwegezaako gamba nti ogenda kubeera ku ddiiru eno ebisigadde byonna mbiteeka ebbali kono ngenda kikola kati genda okwate roodi oyo Addison Benoit yawambibwa naye ng'agamba nti polisi ya Saudi mpozi ng'ogasseeko ne Juladin bayinza okwagala okukola trade tuyinza okunegotiatinga ne bamuzza buluki esobola okukola okuddiza boyfriend wo ekyo nja kukisima singa oba okikoze kamukasi akantwadde ebbali onagamba nti waliwo mission endala gye njagala ogezako teka mu London kubanga ebadde egenda okubaayo bamaze ogikyankalanya Security police ya Egypt esse muganda wange onoonsonyiwanga kitalo buliwo kyensobola ogezaako okukolera ku lulwo mpozi kugasseko n'ekika anti weebale tewali ono yafuuse kati wa mutima gwa kika kya waggulu nnyo kiki awulira takyalina kyakufiirwa kuusi kati gwe muli ya mission ya Mbungereza egenda kubaaki njagala ogezeko konsideringa engeri gy'owulira Sarin kubanga kati gwe terebeezi ogenda gikozesa kuba Egyptian n'Abasaudi agamba nti Security police enzigyeemu okwagala mu mutima tujja kuddamu twogere kabaka ali eri gyawera order kati ono asazeewo mission agikole twadda mu Dearborn Michigan waliwo emmotoka eyasembera paka erudda nabadde ndowooza kyatabu okusiikana kono era kyatabu obutasisiikana FBI ebadde ku yafeesi yange kati bali wakitaawo olina otandika okwekweka owulidde anti kale kalina mukasya kano kiri kirwodi ekiwaliwo ekikola ku bya travel agent oba ekya travel agency mbutuufu road kyali kimumanyikaazi yaleeta esikalidi kyava giteka pembeeni bamugambye kati webituusa alina ogezaako okwekweka bitu byabinonesedda FBI izungira buli wamuwona bwe bayinza omusuubirira yasooka n'akwata emmotoka n'agijjamu omuka bw'amaliriza n'ajja ebbali yakwata olukomo Shane nze kazi kyapiri nga bagamba USS Bentonville Canada Take a look at these. Yagamugezeko okwekanya safe house za road ziri mu Jordan, Syria ne Lebanon. Mwayinza okubanga yekwese. What's your intuition telling you? Kati mwe mulowooza ayinza kubeera wa mu Jordan, Lebanon ne Syria. Strong possibility that's where waliwo obusobozi obw'amanyi okubanga akyali mu Syria awo. Ekyo nange nzikiriza. Well then, here's the game plan. Kati plan egenda kuba bweti. On the beach. Nze ngamba tutwale aba CIA team eyite ku beach then eyingirewo munda. Tumusekula nnyo n'amaanyi tumugjeyo. Extraction team. Nze ngamba tukozese SAS extraction team. Tumugweko ajja kuba tetumanyira tumanya nti tuzze. Bolowooza. Because if you're wrong. Kubanga singa obeera omukyamu n'osindikayo abasajja booti bajja basekula ebyasi bafwe.
muli betegefu. Emily Sandamani mutuufu. If the shooting starts, Zengamba tugendeyo n'amaanyi singa atandika okuba ebyasi tumusinze emmundu. Boy, Yusuf, you'll fool his hand. Ono jalinze mumanyi. Cards. Kasabi nayo ne kajja kwagala otandika. Kachwadde eruda. Thanks for calling, man. No. Webale kunkubira kasimu boy. Anti webale kujja. Can we swap wheels? Tusobola okukyusa emmotoka kubanga nyina gwe ngenda okusiikana. Help you change. Lwaki sikukyusiza mupiira ku kadiyo? I'm up against the clock, man. Obudde bunzigwako maani. Take the caddy. Gwe twala eyange. We'll just hook up later. Tujja kusikana oluvannyuma. Daddy? Ntwale emmotoka yo nti ye. Amugambye atwale eno eskaledi. Katonda watu. Best, man. Gwosinga. Get this, man. Nunu teyalina gana kubanga sebo guno mugo gwa gaali. Come on. Olina asala watu ali kali. Tell me what's going on. Muli ekigenda maaso kikyogoba. This is my friend, and you don't need to know. Teweetaaga kumanya nsonga zino. Top score 1 for the gig. Wabula kyolina ogezaako okumanya nti okoze sikowa y'amaanyi battali abasufu. Now 40. Yusufu Nasalian yali afaanana bw'ati. Mu myaka giri emikadde bwe baamukozeseza nga mujahidini mu Afghanistan. Wabula kati awezezza emyaka ana ateekwa okuba afaanana bw'ati ne bw'ati. Baabano. US and UK. Will Zodiac to the Syrian coastal town of Tartus and deploy from the beach there. Tugenda gezaako okutandikira ka beach. Go overland. MI6 ejja kuyita waggulu ku ttaka. Town's back door. Ffe tugezeeko okwetulula akabuga nga tuyita mabega w'enzigi. Ria speaks fluent Nazalian ayogera bulungi Olungereza. Water. Naye tajja kwagala kwetta. Stay alive. Kwegamba atobye nga bw'asobola okukakasa nti akyali mulamu. Death. Newankubadde yafeekinga okufa ku kusooka. Listen. Mutemu And yatendekebwa aba CIA. paranoid and cautious, he only travels at night. Agamba nti okusiya n'okutya Pilot. n'okwekengera ateekwa kuba atambula kiro ate atambulirako obusajja bugaadi bwe yeesiga ennyo. Mulina kye mubuuza. Good luck. Mbaagaliza mikisa. Kanyino basindiseyo basooja. Laba tabbu. Baagala muvumbatikira bamukwate bukwasi. Laba ekigenda mu maaso wano eno. Abato حركها كذا mugisegula bwe muti. جرى القنبلة Then mujja kuba mugitaddeko. عالية جدا ولن أريد القنبلة تفاجر معدة. هؤلاء السعودي Bano abasawudi be basajja be mulina okuteekamu obukyayi. Bano be basajja abatuyisa obubi. شاطر. Muli bagezi bannange. Daba mazima obwana bwakozesa. Bwe yabusiibula. Abugambe mugenda osekula ssebu bamenyi b'amateeka. على جماعة العداء. Mugenda kuba mugenda waggulu waggulu w'emitwe gy'abalabe baffe. Katwadde eri Addison Benoit ono ayitibwa Hadi, Chief Executive Officer wa company eyitibwa HBI ya Energy. Yali akwatiddwa wabula bamuleeta ebbali ne bamuteeka ku airport ne bamuwa passport ng'ogasseko ne tikiti. Bamugamba alina okulinnya ennyonyi adde bwabwe. Yali akwatiddwa ssebo kuba yali agezeketa Juraden byamusobera. Ye boyfriend wa Nakyala Mareni. Mr. Moore. Gwe ssebo Mr. Moore. Go ahead, you won't find nothing. Bamuleetedde waranti ono yabagobye nti mugende muleete waranti. Yabagamba mukebe naye temulina kimugenda funa. He doesn't call me every hour. This dig he was on, we believe he was actually in that Bino bye yagamba nti agenze kusima bino bya archaeological digging sites. first bombing. Yali mu Nigeria. Nothing to do. Kwegamba mu kaseera ka Nigeria we yavuira wano. Help us find him. Abatujju we bakubira Nigeria. Let's clear himself. Twandiyagadde okwogera ne kazi asobole okwetereeza. That would really be helping your son. Kino kigenda kuba kiyamba mutabani wo. I don't know where he is. Butuufu simanyi wa gy'ali. Daddy, I think he's seeing some. Yatutte emmotoka yange yangambye nti alina kamama kakuba amanda. Osobola okunnyonnyola ekika ky'emmotoka bw'efaanana. Three. Champagne color 2003 Escalade. Since Laisisi namba yaayo najja agibawe. Jubira yagikyusiza n'agikwasa kyali wayitibwa Shen 4Q9X65. 4Q9X65. Gwe fuluma emmotoka. Kabaka bamugwako ng'agenda mu maaso n'okweyagala. Bamusabye afulume eggaali. Byamusobedde dda. Kirya wansi ku maviivi gwe mutumbavu gwe. Kyava akakana musajja wattu. Crap, man. Ono kasasiro namwe muveewo. Leka. You guys seen him, right? Mweno gayi mwamulabako. There's no way Kaz Timuyinza kuŋŋamba nti Kaazi headed terrorist. bye bimu bana abakulembera abatujju. Kaz is one real Caucasian. Okimanyi nti Kaazi mu Caucasian anti mweru ng'omuceere. You and me. Mweru nga gwe nange atusingako. Yeah. Wali owulidde ku kyekini ati butereevu. Ka gurupu kano akalwanisa abalashi eri mambuka. That's right. Ganga y'abasiraamu bateralisitiye. He is in the Caucasus. Kyekyenyan Word called ye wava ba Caucasus. came from. Kwegamba ye wava ekigambo Caucasian.
blue eye. babeera ba blonde enviri zaabwe babeera n'amaaso ga bbulu. You've been abetting a terrorist in obadde okweka omutujju America. abadde apulaning okutta abantu mu America kati ebeera treason nawe tugenda kukuteekayo. The militia are going to think about your new. kati goza baganda bo abali mu Michigan bamilikia bagenda kulowooza ki ku kino ekigenda maaso. Okay, look. kale Okay, I helped him get some semi-autos, right? namuyambye agezeko okufuna semi autos He never said what he was going to do. naye teyangambye ki kyagenda zikozesa bannange. Maybe he had something to do with the Michigan militia, nze nabadde ndowooza ali ku bya Michigan militia but he would never say. naye tayogera. Guy phones me and he's a flat. He says he yangambye nti omupiira gwe gwabise feels real, yeetaaga emmotoka. and I don't know what for, man. nze sabadde sibimanyi. Asked him, but he wouldn't tell me nothing. Describe your car. gezaako okunyonyola emmotoka bwefaanana. 1983. 1983 El Camino. Where did you last see Kaz and which was he go? mulundi kikwasembeyo okulaba kazi yabadde addaluda. mbuulira nja kusiba. Okay. kale nga bagamba Syria Jordan nyani boda. eno boda eri masekati ga Syria ngo gasiko ne Jordan. abato baba no yinso koza bagenda kusamba ddiba wabala babatise kojja mu didi. kabaka alina operation ziringa 3 zonna zirina okwokalinga mu nsi bukasira ke kamu kennyini. waliwo egenda okubeerawo mu America, waliwo egenda okubeera mu Bungereza, mutaja agenda okukolako, waliwo nene eri eno mu Syria nga bagamba leke Michigan. essimu yavuga. Yuriki nze kazi kono linda kwesituyogera. kati no Yuriki gwe bamugamba gwagenda okuntakitinga ku byeryato. lino eryato lyetise toxic chemicals. baagala ddibwa atuliya ku nnyanja lisobole okufumula empewo y'obutwa eri ekibuga ky'abantu mu Michigan. bano bamaze okukebera buli kimu kyonna. balina ke baali bafunye kwe kusooka ne bakateeka wano mu kapima. There's no doubt your Escalade was used. tewali kubuusabuusa. Escalade yo yabadde yeetisse ebibwaluka explosives. mutabani we emmotoka yo yagitaddemu explosives. A car to carry explosives. Come on, Mr. Moore. It's time to face the. wali weetisizaako emmotoka yo explosives kekasira otandika okumanya amazima. mutabani wo I can just put him out of my head. gulusa asobola okumujja mu mutwe gwange. He's already dead and it. kwegamba atandika omulowoozaako ng'omufu ng'atalina makulu gyendi. guli mu ssaayi gwange sisobola kulowooza bwe tulaawo okimanyi. Find him. twetaaga okumanya wajjali tusobole okwogera naye. Can tell us anything. Can still help turn this around. Maybe save his life. oyinza okubako kyotugambe ekisobola otaasa obulamu bwe. nsuubiza nti tojja kumutta. nsuubiza nti tojja kumutta wonooba omufunye. Promise me you won't kill him. nsuubiza nti tojja mukuba byasi. omuzze nga mulamu atlisi musibe nga mulamu. I can. oba osanga mu ngeri eyo nja sobola okukuyamba singa onsuubiza nti tojja kumutta. ojja kumuzza nga mulamu. If there's any way, believe me. singa wabaddewo engeri gyesobola okukugamba. kubanga nange sagala kutta muntu yenna. wabula sisobola kukusuubiza nga bw'oyagala. musaatu yaggwamu amaanyi. Go to Rafi at mugende ku Rafi travel office. Nakata travel office. And just all those digs. yabadde amuteekera ebya diggings ebyo byonna. anti tofaayo. kakalina amagye gayingiddewo kutandika okusaalimba. baagala mugwira kiifuyifu bamukwate nga talina watandikira. We've been given the go-ahead to move. batugambye tugende maaso. musooke mulindeko. okay. What? kikinga otunuulidde. More attractive. butuufu teri kisinga kusikiriza They do. nga kulaba muntu ng'akola ekintu kyasinga okubamu obubanyirivu. bw'olowooza kimanyi siboneka nokatandikira ddala okuba amanda kalwazi michaels. How are you with weapons? ebisi obikozesa otya gwe obimanyi. Standard CIA training. nyina ka standard CIA training. Try to point. manyi weewa okusonga osobola okumutta. Ahmed, muhammadi ng'omusikanyi osobola okumutta. That wasn't the point. it's not badde ndowooza tekirimu nsonga konti tekirimu nsonga. be highly unattractive as killing is not what you do. nze ngamba tekisikiriza bwe kibanga obutemu si kyosobola okukola. baguse muyiteewo akatundu bakazinzeeko konna akabuga.
bantu abasinga bonna bali munda baagala mutomera butomezi wabula ono gwe baliko komando highly well trained abasiya ebe bamutendekera bo bennyini mu biseera biri ng'akyali mu Jamahedin ng'akolera Afghanistan. Baba no twamaze dde okutuuka ayitibwa Yusuf Nasarian aka Muhammad yali komando mu Al-Qaeda ng'era yabakulembera kakali no bazze mukwata mbu wekanye kabaka yebashe nivo ibaba bawulira akatine wekamenya bumenya banaye mizimu emidugavu akano royogere mizimu emidugavu eyo kompyuta ya shule obuchaja bwali ku mulyango nasoka kwata information eshingo bungi yetago jocha bude traina bano bawulya bullet ne basoka bayingira kabaka yatandise da abera ne escape plan just in case ngabitu byono ne kawa basuje yuli ayambushe waguru kiche kigenda mu maso muyingirewo ne basoka basonga kabaka yatandise da akafukalishe chuwa tiwali kyebalengedemu. It's not him. Ono siye ye. Juliet 25, come in, over. Juliet 25 mwogere. We got 4 KIAs here. Tulina abetushye bana. Going in now. Emily mukwate kuba kati muyingireyo ne timu ya SAS. Abayisirayiri bango baboyi. Abayisirayiri twakowe embwezo. Afande naggalawo. Our team is moving out. Timu egenda kuvaayo kati. Mohammed's gone. Muhammad yasuddeyo. Initiating search. Tutandise okugezaako okukola search aba SAS. I think our efforts are about to be hampered by the locals. Abantu no banaabeka banaatera okugezaako okwekengera ki kyetukola. Batuuze bokaalo. Actually destroyed computer. Lwaza asikanye kompyuta esaanyiziddwawo. We'll start right away. Try to smooth things over with Syrian authorities. Come on. Yanguwa. Try to get a lead on our friend. It's a good play. Adduse. Have to come up for air sometime. Naye tukimanya ajja fuluma y'akaseera konna. Wabula abasima tushe. Mukazi wattu yeewuunya. Kati wakwate ekkubo okudda ebbali nga bagamba London Melbourne station kabaka atuuka butuusi mota. Kati ye bamukwasira mission egenda okubeera mu Bungereza. Dr. Muta? Yes. Dr. Muta. Mohammed's waiting for Bamta Gun. Muhammad akulinze ogezeko okuba essimu. Uyo. Yes. There will be a conference. Wagenda kuba ka conference akagenda okubeera mu Bungereza. Abasaudi ng'ogasseko n'Abamisiri. Officials bagenda kuba bateesa n'Abangereza ku kikwagana ne oil. Details on your mission. He also Kati yagenda kubulira details za mission bwegenda okubeera. Agenda kuwa ne menu ennyonnyola salini engeri gy'osobola omukozesaamu. Katonda asinzibwe kono kirungi. Kabaka yadduseeyo dda n'asookako eggaali. You have my respect. Olina ekitiibwa kyange kyonna ssebo. This is an act of great courage. Kubanga kino kyogenda okukolamu naye kikolwa kya buvumu bw'amaanyi. Bw'atyo n'akwate kubasimbula eggaali. Bano bamaze ofuna ka kompyuta. Balina okekkaanya. Bajjako hard disk ne bagiconnecting okwabwe. Bino mbifuna. Do you see it? Okiraba kyensindika. Picture of a dog? Kuliko kifaananyi kya mbwa. Kuliko kifaananyi kya maguja. Yes, so what? Kati ki? You miss it, Acton. Acton kino kimisinza otya? Resolution is low because it's Yamugamba ekifaananyi kino resolution yakyo eri wansi nsonga ya dot matrix. The barcodes used for pricing. Bakozesa barcodes nga zino ze bateeka ku storage inventory. a steganographic communication. Bagita steganographic Start to break. Code. I loaded a copy onto my laptop. era ng'agamba nti osobola okugezaako gizungulula. Traders, yes. Yatadde programu ku kompyuta nga tannabakwatako kuva mu Amerika. There's a Kati yajja agisumulule. right eye. Kebera eriisa erimyufu wekkaanye. Information Lake Michigan. Lake Michigan. That's great work, Michaels. Muli musufu gwokoze Michaels. Adam. Ngenda kuteeka kuba Otter Boy. Okirabye? Akasimu kavuga. Attempted to extract Mohammed but didn't get him. We did recover material. Tugezezaako kwata Muhammad wabula atandise tusobodde mufuna. Naye tuli coverinze maps za Lake Michigan. There's hundreds of ships going. Kuliko ebyombo bingi ebikwate kuba okudookinga ku mwalo. More than a few carrying hazardous cargo. Ebimu ku byo biba byetisse ebintu ebyobulabe.
kasasiro kwegamba ali wetabu chemicals twada Bethel Green tuli mbungereza mu kibuga ekitibwa London. Kasira kajjuma kakaino omusajja watubambi muganda wa Akiru. A stranger has appeared at a mosque. Okimanyi nti omugirwa kyeko mugumu mu muzikiti gwaffe simulabangako kyokka buli gwembuza agamba nti mu Egypt tayogera ajja buzina asaba n'agenda. I realize how painful the loss of your brother must be. Kimanyi kya bulumi okubanga muganda we yafa You should be doing this. naye sikakasati wandibadde ogenda maaso n'okola kino. Bano abatumbavu basse Akiru Just sit at home. kati golinga ngamba nti zesuleka You think you should be doing? olowooza tukole ki? Is leaving this to the profession. bino tubirekere abakengu asobole okudda mu bulimbo. Independently of what happened obulamu bwange tebukyasobola kugezaako okubaawo naddala ku ekyo ekyatuuka ku muganda wange to the Egyptian. ono mu Misiri nze mukubi ekifaananyi. It's a good picture, yes? kafaananyi si kabi. He's the key to a hunch we're playing out. ono kati gwe tutambulizaako okutubiriza kwaffe. Picture was taken today in London. batugamba nti mu Misiri yakutte ekkubo okujja olwaliro mu Bungereza. No, it's not so much about what he's done, it's about what we're frightened he might do. kwegamba tewali kyamanyi kye yakoze tutya buti ku ekyo kyayinza okukola. Please. Okay. Katonda yajja abisindikire bakama baababuuze. Surveillance over the Great Lakes. bano batandise dde okuteeka surveillance ku Great Lakes. Canadian Mounted Police Royal Canadian put out an alert. Police Board patrols zirina okutambula bekkaanya omwalo ogwo. Emily mpulidde eŋŋambo nti wazeeko eno. Ninja Shali. Kyalubi You've done well, I see. oli bulungi onyirira. Has your government taken a position yet? gavumenti yatandise ogezaako taking a position. Talks with the Americans. Until this is resolved, I see no reason why I can't share information. I appreciate it, Shali. We have swept the entire twekaanyiza akaalo konna and you're looking for. wabula sikakasati omusajja gwe munoonya akyali wano eno. You've no objection if ndowooza tolina buzibu kasita tugezaako okwogera ne bannakaalo mu kibuga. kati bajja babuzebuze ku bwana babuzebuze ku bantu ba wano. ممكن نسمع إذاعة إسرائيلية بسهولة. والله مين كانوا لاحقينهن؟ شخص ضخم من حماس. حماس بهالبلد صغير. إنهم هنا في كل الأوقات. رجال مهمين معهم سيارات مرسيدس وأمتعة. بهالبلد الوحيد. أنا عارفة إنه هذا البيت مش ملكه وما تقولي إنه سكان خالبلد بيرحبوا بأي. onagamba nti kimanyi kabaka abadde akozesa wano akafunga safe house naye toyinza kuŋŋamba nti mbadde mwaniriza omuntu okujja omugwira n'amala ebbanga lino lyonna wano nga tasasula. مش غلطتي. mugambe ده البيت ملكي. ennyumba gy'abadde asulamu yange أنا ما أكره لهم. baali baagala ogirwe nti nga n'esooka ŋŋaana تغير. naye تري. ani abadde mupangisaawo kabadde kasomero ka bwana أولاد. bunaddiini bambi obusajja bwatte obunaku. Ask him if they paid by mubuuzi oba baali bamusasuliza cheeke. Check. bakusasuliza cheeke check drawn on a Beirut bank. kati bagenda okwekkanya nga cheeke School for yava mu banka ya Beirut naye nga kigambibwa nti obwana bwe baali basasulira bwali bwa Islamic school. authorized to sign checks on what other properties. kiba kitegeeza nti mu Beirut ye waasibuka sero zino ezitandise okugezaako okusuukuka kubanga olwedde baali bakitambuliddeko era nga bakitegedde. I always find it hard winding down. Are you tired? simanyi okooye Yes. anti nkooye naye No, I don't sleep very well. lwakubanga ennaku zino sibaka bulungi. kyava ayitawo lwazi Michaels munaddiini alina kubeera lwazi masifu naye sebu yayagala kweyita lwazi Michaels biri ebyekikaya byejjako. baba no n'akantu kyava asooka nako ne kanyweza ko kaali kamatira dda ne munaye ng'akyesikamu olw'eddiini. ono bamubikkulira mission kati tageti yeeyo waliwo ka conference akagenda okubeerawo ak'abasajja ba Middle East baproducer baka oil abaagala okukaguza abazungu n'ebisigadde. bigenda kubeera ku George Third Hotel saawa ya swala.
ono agenda kusukka nga lodi asaba kyava amutunuulira. Nkoze okusiza anti era ye tisobola kulowooza ku ngeri Yusufu gye bayinza kunzukusaamu kuswika kwenu. Buli kimu kiri bulungi. Buli kimu kiri fayini. Ngezaako okuwa ekitiibwa ky'amazima nti gwe okwebaka n'omukazi nga si mukazi we oba nga si mufumbo si muwoowe kintu tekikirizibwa mu ddiini yammwe. Yamugamba si kyembadde nsabira. Nze mbadde nsaba gezaako okulemberwamu kuki ate kufwe kunze akufena kwegamba mpulira ntandise okugwa mu mukwano naawe. Eki ntandise okugwira ddala mu mukwano naawe era kati njagala okuzuula engeri gyokikolamu beere nga nkumatira bbanga lyonna n'ebyo ebijja mu maaso bisobola kulaba nga ndi naawe. Okimanyi nti kati onziba amaaso. Si bwe kiteekeddwa ogezaako okubeera mu Hollywood ne storybooks bwe kirina okubeera singa obulamu bubeera bwangu. Kati ogamba tukole ki? Kabadde kalowooza mbu asaba mbu yayonoonye. Nze njagala kuba naawe ninjagala kusooka kwetaaga mukadde mbeeko ensonga ezimu zenteeka erudda kuna akadde nsobola okukakuwa sikinaako buzibu naye nkulabula. Obugumiikiriza si bye bimu ku bintu bye nnina mu bulamu bwange. Tondwisa beegwako nga bunaku ga buli omu ali singo. Butuufu kati ntegedde bingi oba ebiki Mukama yamanyi. Dr. Raghib Mutar. Oyo ayitibwa Dr. Raghib Mutar. With suspected terrorist associations. Abadde fugitive nga bagamba nti abadde akolagana ne ba terrorist. This is the first I've heard of him myself. Nze nange omulundi gwange gusoose okuba nga muwulira. Get it rounded as fast as you can, right? Funa ebisigadde bimukwatako tugezeko mukwata nga bwe tusobola. Jimu bigenda bitya mulamu obwo. Okay. Kale. Bit of trouble sleeping. Naku zino syebaka bulungi. First time you seen a colleague killed. Mulundi ki gwasembayo okulaba Kyapiri ngattibwa. Sebo. Gwe gwadde omulundi gwako okulaba Kyapiri waabwe ngattibwa. Oli yakubiddwa ebyasi. Kasajja akabadde katwanga. Every time's tough. Agamba nti buli kaseera kabeera kazibu. Spent most of the morning trying to write to Gregor's parents. Nze maze amakya gonna nga mpandikira bazadde ba Gregor. You're good at that sort of thing, you know, the official condolences. Natiranga okubeera kabaka mu kusindika okungubaga. A week, I remember. For Queen and country. What people want to hear. Yeah, I suppose so. We've got to put this in perspective, you know. Kino njagala ukiteeke mu ndaba endala. In term view, then men like Gregor don't die in vain. Tulina okugezaako okutobanga bwe tusobola kwegamba abasajja nga Gregor baleme kufiira bwereere. Kaseera konna tulina kubanga tutoba. Some of the time. Mohammed's gone. I'm sure of it. I'd look to Jordan. Muhammad yasuddeyo dda. Think so. There was a school van seen here. Waliwo ka school van akalabiddwa. Raza will fill you in. Raz kakubulira ebisigadde. 4 boys were seen. Waliwo abaana balinzi abalabiddwa ne Nasarian. Like a soccer team, but that none could. Yabambazza nga bagenda okusamba eddiba wabula obwana bwokkalu buŋŋambye nti bonna abalinye kavaani kali nga tekuli mwana asobola kuzannya ddiba. Ayinza okuba agenda bukozesa okukanyuga kojja oba si kyo bukozesa nga busuicide bombers bo bwennyini. Marin. I'll immediately order wall-to-wall NSA and NRS. Ngenda kusindika wall-to-wall. Eri NSA n'abasigadde bonna. Bannamateeka ba Jordan mugezeeko bagamba. Take care, both of you. Mugezeeko okwerabirira. Kati yalengera bbaawe Haddison. Kabaka amaze okuteebwa. Kibadde kirungi okulaba munnange. Okay. Oli okay? Everything I had not to drop to my knees and kiss the ground. Who took me? And how'd you get me out? Religious. Ani atutte era nasobodde ntya okuvaayo. Cut him a deal. The agency worked its magic. So glad. Unagamba nti agency yaffe esobodde ogezaako kakasa ati oteebwa. Now's your chance to be good. Kano ke kaseera kogezeeko okulongoka mu bikyamu by'obadde okola. I'll be very. Anti ngenda kulongoka munaayi. Sokoleke. Excellent service for this government has earned you a chance to start. Omulimu gw'okoledde gavumenti. Bakwadde omukisa otandika obujja. Njagala okumanya ddala deals zo zonna z'obadde okola mu biseera ebiyise emabega. What's this about? Kino kiri ku ki?
I saved your life. Now it's time to pay. Taasiza obulamu kati ke kaseera osasulire. Yogera data deals zonna z'obadde okola mu biseera ebiyise emabega. Okyuse. No, I'd have in this way. You just never. Mbadde bwente akaseera konna eri abasajja ab'embwa nga mmwe. Lwakubanga gobadde tokirabanga. Every illegal contact, every secret. Njagala illegal contact zonna z'obadde okola, security meetings z'obadde okola. Stay in business. Kati bwe naabigamba nsigala ntya mu business. Kuntu togenda kuddamu sigala mu business. Baba bakusalirako awo. Akagambye okyuse ne kamugamba munnange. Obadde tondabanga bulabi. Naye bwe kikwatagana ku batujju bwe ntize bwe mbadde mbeera. I scheduled the debriefing on your detainment tomorrow morning so you could get Encha ku makyo genda shikana bakama bange mugezeko banyonyola. Big speech about you and me. Nababulidde bingi kubikwatagana ku nse naawe. More important things that need my attention, so. Kati waliwo ebyetaagisa nze ebyamakulu. Since we won't be seeing each other for a while. Kuzia tugenda kumala akashanga tetulabagana kankusiibulire wano. Do what's right tomorrow, Hyde. I'd hate to just. Kola ekituufu enkya Hadi. Kubanga sandyagadde kusaanyaawo. Bwe batu ne bamwongerayo. Webale kwata kuba okuddaka. Kasa kye kisinga byonna. Twadde eri omunene. Ali mu kalula kayitibwa Amaani Jordan. Akyaliyo. Babeera basolo survivor abo bolaba. Naye boy mutwe guba gubeesera 24/7. Yajje bali nasooka jjayo ebifunguuwo. Aina Mercedes Benz black. Yali yateekawo n'alyoka agikwakulayo. N'akwateko kati ayigire ekibuga. We didn't get Muhammad. Muhammad tetwamufunye. We almost had him, but we let him slip through. Yabiyitiramu ono. Twavayo kwekudde ebbali. Kano kakwateko ne kasooka kalumba eryato lino. Okuli yuleke. Yuleke bwamala omunyisa n'asooka amuyisaawo ate no wansi. Kyava amugulirawo. Naje yamuteeka. Kakana wano. Bakwata musawo ne basooka bajjayo zino zilimpets. Twavayo kwekudde ebbali. Kano kakwateko ne kasooka kalumba eryato lino. Okuli yuleke.
yolekebwa amalumunyisa n'asooka amuyisaawo ate no wansi kyava amugulirawo naye yamuteeka kakana wano bakwata musawo ne basooka bajjayo zino zilimpets koja kyava amuyisawo n'alyoka amuteeka gy'agenda okulya kanvaali anti kati kugenda kasibaawo n'asobola kati balina kadde katufu kwe bagenda okukolera pulogulaamu yaabwe lodi yasoboleraawo Just came in from the SAS. They're still bino bifudde ku SAS from Mohammed's safe house. data bamugye ku kompyuta gye basikanye mu safe house ya Muhammad 0.6 pounds eriko 2.6 pounds magnetic charges ya murasha and blow hole through. esobola okuba neteeka ekituli Well, if you had enough, anything that floats. Langley's esobola okuba amaato kona obutereevu indicate that the plan calls for the limpets to be detonated remotely. bagamba nti bagenda kukozesa detonator Frequency? Well, that we don't. frequency ekikono tetumanyi It's a high frequency screen. wabula wantu tulinawo high frequency squambola Noise to disrupt. tusobola okugezaako giteekako ne creating eddoboozi ne lirisruptinga signals omuntu wabeera ku mwalo nga tasobola kutegulula kojja To blow a ship on the Great Lakes. I need Mohammed in the. neetaaga Muhammad mu fresh He knows where. His safe house was paid for. safe house ye yabaddemu obwana yasasulwa Records. Jaladin and a rich Jordanian. waliwo lodi ayitibwa Sad Sabit same age as Nasseria. katonda agamba nti waliwo kabaka eyasasulira safe house mwabadde bakasiba lodi ayitibwa Jordanian oli yakwatibwa mu Saudi kali ng'ogasseko ne kabaka ayitibwa Asibi I trust the instincts of those kids I spoke with Syria. Well, I concur. Go with it. We've alerted Jordanian security. kali bayagamba nti wano wagenda kubeerawo conference y'aba OPEC bano abatambutaka oilo n'ebisigadde byonna egenda kubeera waneeno mu Syria byo bwana nayogeddemu nabo wabula n'ekiga instincts kyabwe kye bwangambye nti lodi yatisse obwana kyokka kasibuzanye bwa ddiba ayinza okuba bwagenda okukozesa okusekula conference eri eno oli yabagamba mu sigala eyo There'll be a lot of security. wajja kubawo security y'amaanyi onaye bamuwadde dda pulaani ye muta. You have a plan to deploy the siren? Yeah. Oyina pulaani engeri y'okuteekayo siren nti ye. That's what we all believe. Tisobola kukkirizako n'ekyo kye tuba twogera ffe. Gwe ssebo ono ye Kahiru gwe baakwata. Genda okuza amaaso Akiru mufu. Recognize him? Omutegeera oyo. You recruited him. Gwe wamuteeka mu bibiina byammwe. Your own people do to the ones who get caught. Okimanyi nti abantu bennyini be baamwetidde ekyo kye bakola ku oyo abaakwatiddwa. Left to die. Baamusaze n'akambe mu nsingo ne bamuleka afwe. Omusaayi ne gutandika okutonya ku concrete annyogoga. Kaakati kasitaba n'akimanya nti naawe obadde naffe. Tugende we tetulina budde bwakutta bajja kwekira bo bennyini. You'll feel right at home here. Fellow Muslims. Basiraamu banno be bagenda okukolako ekyajabu. Yingira. Genda totyayo. Kyokka kano ke kakomera kennyini mwe baamutidde. Don't get hungry. Ankwe ku magezi tokkiriza enjala okkuluma. Kubanga bw'ogenda okimere tosimatuka. Kale kambagambe banayite munsibirayo. Aganga. Yayitibwa Aganga. Mu Malaysia naye hitman. Motorcycle repair shop. Aina ka repair shop akakanika motorcycles. Leave me here. Bobo pichi. Bamulekaawo. Ne bakwateko balumiyo. Lengera. You are completely surrounded by the police. Come out with your hands in the air. Bamugambirawo yeetoddwa poliisi kwate ku bafulumeyo ng'emikono giri mu bbanga. Babeeralikira babeera ne bukemiko bwa salini. This is the final
bawulira bullet. Karodi keshe kude koke jeo ebasoka bamujako buwani olumale kinene wakubadde abadde hitman kano yasoka natambuza amaaso mu esikaledi eno nyamu ekiyinza omuyamba kutandika ojjekkaanya yonna nyiganyigamu $800 road assist nsobole kuyamba ti Mr. Moore. Njala kumanya mulundi kiko nasemayo kozesa emmotoka eno oba nasemayo kozesa saavisi zammwe naku 3 ezayita emabega ndiwasira ebisumuzo by'emmotoka. Where exactly? Nali ludda wa ddala The intersection ya South Lake Shore Drive ne East Jackson Drive. Luli kalisemu ebisumuzo ne kabakubira ne bakayambako. Bali basobola trackinga ka GPS computer kali mu keno ne bakuyamba mu ngeri emu benda singo kugeza kubawa details zikwatagana ku motoka yo. Naludi azo kutegeera waludi gye yali. We've gone through everything. Tukebedde buli kimu kyonna teriyo bila okujjako bino. Of plastic and this in the side. Tusisiikanye buno. Two here. Bashara used. Waliwo wano bubi Bashara yakozesako bubiri mu ntandikwa. Somewhere. Kalibategeeza obuli waliwo ayulwa buyina omulala. All right, thanks. Tulina okunoonya Dr. Mutaja ali. Sir. There's a lady here. Waliwo omukazi agamba nti alina gwe yalengedde. Muntu omu yava wano mu mmotoka enjeru. Nga temunaba kujja. Osobola okuginnyonnyola. Right, all over. Mmotoka yonna yabadde enjeru. Kyekyo nti kyekyo kyokka. Okay. Times. Find it really comforting. Ebiseera ebisinga kitula nga kikanya. Okubanga simanyi kiki ngenda kuddamuko. Kuba kati buli kimu kyonna kyengubira kikokomyawo. Twadde ewoono ku lyato. Kapitano baamulyawo. Meet you down in the engine room. Kabinja kasule anka wansi oba ennanga then tugenda tusiikane mu engine room. Eryato bawambye balina we badde wasufu bayinza okukolera ebyabwe. Onalyoka atandika otteka limpets zino zibalula batugambye esobola okubalula ekituli mu kyuma newe kiba kya inchi 4 obunene bwakyo kikuba n'ekiyitamu. Kaz must have been scouting his target when he used the 800 road instead. Unagamba nti Kaz kirabika yabadde agezaako okuscoutinga target ye. Mukebera amaato gonna agayingira Chicago. Ono bamusimbye menu ya salini bwekola kemiko ya salini bwekola yatandika ogiyisaamu amaaso. Yali mu Bungereza mission 3 waliwo eri mu Lebanon oba Syria waliwo eri mu Bungereza waliwo eri mu America. Iyo mu America yakwabya lyato eno yakutaka salini bali bagenda batekako bwana babwatule. She arrived a few hours ago. Oyaze sawa tone ziyise mabega. Suspicious. Ne bayimirira awo egamba tebazze. Carrying sulfuric yetise biki sulfuric acid all toxic. Zonna koza tabwe ziriko. Cocktail. Senga yabika ajja fulumya kokoteiro. Kwegamba mbushengeri atuyabika osha ku chemicals ziriko nizegatagata. Port the motor. Ajja kuba fulumiza kikakyerere. Booms ready to put in place in case of leaks or discharge. We don't want them to know we're on to them. Tetwaga bageze kumanya tubaliko. Mulete motoka ezino obugombe. On board, so no police radio traffic. Tewali police wadde ka radio traffic. Pale eri mota. Yatandise operation y'empola mpola. Yes, hello. This is Dr. Manning from the London. Dr. Manning okuva mu London Hospital. Thank you. Oh, hi. This is Dr. Manning. I'm the physician for Sheikh Al Saud. Ndi mulwadde wa Sheikh Al Saud. Now, for medical reasons, the Sheikh's died. Kulensonga za medical. Give me the deal. Sheikh oyo tulina okugezaako okwekkaanya emmere gye mugenda muwa.
Yeah. That's love. Thank you very much. Webale nnyo. Kyava asembera. يا أخ Oluganda. دور الشغل. Noonya kalimu. اليابا. Balina gwe beetaaga ino bakolera. Angireyo. Excuse me. Sonyiwa musibo. Ofa kweyongerayo. Aya byafuyiddeko. Bino bigenda mu George Hall. Oba George 3 Hall. Iwagenda okubeera ka conference. Bwe batyo ne babyongerayo. Yalina osokola bulungi ennyo. Bagaga batandise okuyingira. Bagenda kuteesa ku ngeri y'okusaasaanyamu ka oyiro. Kuliko Abasaudi, kuliko Abamisiri, kwegamba oyiro abalina ensula esaamanyiza oyiro abaagala okuzikuza Abazungu. Muhammad bano be bantu bayagala okuttira dda. Kwegamba Omuzungu afune abulweko wayinza okujja chipu oyiro ekonome yeegwe. Kyamubalira. Nemuka javuga yino. Nacha yajinyonde tu yabadde njeru. Nasoka parking ebbali. Karibu amaliza n'abako byagiteekako. Giteekako n'ekitaala waggulu.